kwekuumira ku BBS telefayina yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nkulamusizaako ssebo n'ennyabo musajja wa Kabaka Birimu Yematofu mu Nakalungu nzikalidde mu BBS telefayina okutuusaako pulogulaamu eno emmere eddagala. Pulogulaamu emmere eddagala ekutuusibwako bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products ng'eno ekulemberwa Dr. Richard Ssenjobe abasangibwa wano ku Hamukasa Road Emmengo okutuukawo amangu gwava mu nkulungo ya Kabaka wali ntawetwa yambuka ng'otunudde ku Bulange ku mukono ogwa ddyo eri ekkooti ey'Emmengo ogwa kkono waliwo ekizimbe ebya UTL awo batundira omwenge omuganda ekkuba eryo ly'otambula nalyo ye Hamukasa Road so lyerigweri kuliri eridda ku Muteesa Wano University oba Katale ojja kuba eddwaliro liraba ku mukono ogwa ddyo oba yimirira ku geeti y'amasengere wano ku BBS telefayina tunula obusukakkubo ekizimbo ojja kuba okirengera ekya Biva Organic era nga kiri mu langi ezo zennyini ez'obutonde. Ali ku BBS telefayina Dr. Richard Ssenjobe omunoonyereza era omujjanjabi ng'ajjanjabisa butonde ndi naye wano kamusabe omukulu ababuuzeeko ate tulabe kyatuteekeddeteekedde olunaku olwaleero. Dr. Nsi ekulaba n'amalowoozo ejja gafuna bulungi. Amina. Banaffe abatugoberera abalaba programu yaffe ku BBS telefayina mwebale kutugoberera mwebale kutambula naffe ate era mwebale kulaba programu yaffe emmere ddagala ffe wetuli okubaweereza obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde wano ku BBS telefayina eyaffe tubeerako buli lunaku olwokuna ssaawa 5 paka 5 kitundu ez'ekiro tubeera twogera ku nsonga za byabulamu endwadde ezikuluma ozitegeerera ku ki n'osobola okuzeewala omanyira ku ki obulwadde nti buno bwe bunumbye amanyi abantu bangi tebamanyi bubonero bwa ndwadde oli obulwadde bumuluma n'agamba kiki ekyannumbye ate n'omanya n'ebireeta endwadde nakyo kikulu nnyo kuba abantu abasinga endwadde ezibaluma olw'okubulwa okumanya biki ebizireeta abantu ne beetegera amakubo g'endwadde ne balya ebireeta endwadde ne beetaba mu mbeera yonna esobola okubaleetera ate omubiri gwabwe okutandika okuyengebuka. Ng'ogyeko olwokuna wano ku BBS telefayina tubeerako olunaku olwa Sande ssaawa 7 paka ssaawa 7 kitundu ez'emisana wano ku BBS telefayina era oba osobola okugoberera programu yaffe eno ate era ne tubeerako n'olunaku olwa Sande ekiro ssaawa 5 paka ssaawa 5 kitundu. Osobola okugoberera emboozi ezikwata ku byobulamu kuba tewali kisinga mubiri gwo omubiri gwo bwe gubeera omulamu buli kimu kijja ttambula bulungi n'okusinga bw'olowooza era ekyabasinga abakitegedde ye obulamu bwakulembeza kuba bw'obukulembeza osobola okutandika okuwuliza omubiri gwo bye gwogera n'osobola okuguyamba okubiteeka mu nkola gutubuulira ne gutuddiŋŋana naye ne twefuula nti tetuwulidde mu ngeri ez'enjawulo omuntu otandika okuba nga ofuna constipation gy'otaafunanga olubuto okwesiba onogamba ndowooza bwe ntyo bwe mbeera ennaku zino oba nkuze bukuze abantu mwekwasa nnyo ekintu ky'okkula ani akugambye nti okuze mwekwasa nnyo nti nkuze ndabika nkaddiye kale w'ekyenda agamba atya oba ow'ekikumi bw'olituuka eyo ate olitandika tunyumiza biki ne mu maka era batandika obyogera oli n'atandika okwekwasa ndabika obutakyatambula bulungi mu kisaawe myaka abyogera omanyi wa myaka emeka myaka 4 myaka 3 myaka 5 myaka 6 ow'ekinaana akyatambula bulungi gw'ow'enkaaga otandise okutandika okuleetawo ebyekwaso batandise kuyita mwami byekwaso okiraba ekyo kyova ffe tuvaayo n'enkola esobola okukuteeka mu mbeera n'omanya nti obulamu obulungi busoboka n'ebyo byobadde weekwasa bisobola okuvaawo. Oli ku BBS telefayina pulogulaamu emmere ddagala ye Dr. Richard Ssenjobe owa Biva Organic. Dr. bwe mba ntambula abantu bambuuza bingi n'obuwombeefu nsaboddemu otujjukanye ku kizibu kya lusaazi mu bantu. Essebo nga tunagenda kwa lusaazi olwaba gwe mulamwa ayina ekitabo ayina ekkalaamu gisembeze kumpi ennaku no bakyusiza ssebo bateekawo buli kodinga era nga dokita nakuwulidde oyogera ku kino na kino akuweereza ddoboozi
akuweereza ka video bwabadde ku telefayina wano nze we wankutteko kati awo beera mwegendereza ebintu ebyo byonna oyinza okubaako byetugenda okwogera nga bijja kukwata ku maamawo taatawo oba mukwano gwo abantu bangi basumbuyizibwa obulwadde bwa ulcers naye gwe avuddeyo nagyovudde ngaoyagala kujja ku Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ekizimbe Biva Organic House ate gwe ava ku lawundi ya Kabaka awali Engalabi ng'ova ku Lubaga Road yambuka ng'odda ku CBS oba ng'odda ku Bulange ku mukono gwo gwennyini gw'ogiddeko ogwa kkono weta we batunda omwenge omuganda woba owetera bw'otuuka awo ojja kuvugako meters nga 3 ojja lengera ekizimbe kya Biva Organic ne bwobeerawo we batunda omwenge omuganda n'otunula ojja kirengera kya Biva Organic tubeerawo Monday paka Sunday tukola ennaku zonna osobola okujja n'ofuna obujjanjabi ku ndwadde eyo n'ekusumbuwa osobola okujja n'otwebuuzaako oba osobola okujja n'ofuna ku products zaffe ez'enjawulo ze tukola tulina akadagala kano kayitibwa Hib Clove Tea waliwo ne kanaka kayitibwa Acacia ne Gift Green Tea bano abalina embuto ennene omanyi abantu kati babadde mu biseera bino eby'ennaku enkulu ebibaddewo n'ebikyaliwo embuto abantu zaabayitirira abakyala abamu bazaala embuto ne zifuuka embuto ne zigejja n'abaami bennyini kasobola okuyamba okukendeeza amasavu g'olubuto n'okukendeeramuko katono n'okuzibukula emisuwa okwongera ku ntambula y'omusaayi Gift Hibiscus Clove Tea ne Acacia wamu ne Gift Green Tea. Ebirala tujja bibategeeza waliwo n'abayabuuziza n'agamba dokita akadagala k'amannyo tokyakatulagirira ng'oli ku BBS Telefayina amannyo gatusumbuwa kano ke ka Clove Oil Plus alumu amannyo gasanyalala amannyo gavaamu omusaayi gakuleetera okuwunya akamwa tonyeza ku ddagala ly'ogenda okusenyesa senya bukikole buli lunaku ojja kugenda okuyitawo ewiiki nga naawe olaba enjawulo weeri esebo Dr. ulcers era buli woyita oli agamba dokita obulwadde bwa ulcers nga buluma abantu bangi n'omugamba bubaluma bangi lwa butamanya wakujjanjabibwa kikyakukola abantu tebateeka bintu mu nkola mubiri bye gwetaaga waliwo ze tuyita non-communicable diseases ulcers agwa mu bituluba bibiri asiiga ate era tasiiga wakawuka ke tuyita H. pylori osobola okajja mu kwenywegera akawuka akalwaza ulcers ate osobola okufuna ulcers ezitasiiga eziva ku acid era ky'abantu abasinga babadde tebakimanyi oli ng'abuuza dokita akawuka ka H. pylori katambula katya katambulira mu bintu kasobola okutambulira mu byokulya kasobola okutambulira mu malusu kasobola okutambulira mu byokunywa ebiri contaminated n'ofuna akawuka ke tuyita H. pylori ulcers gemabwa amabwa gano agakwata munda mu lubuto tugayita PUD peptic ulcer disease gakwata omukutu gwe tuyita digestive gyesobola okugabana ku mmere gy'olidde ng'evuddemu ebiriisa kati amabwa ga ulcers gano gatukwata gatya gatukwata olw'embeera ez'enjawulo waliwo kye tuyita poor eating habits nti abantu abamu tulya naye nga endya gye tulyamu oluusi tegwanidde mubiri ekisookera ddala okulya nga bw'onywa kisobola okulwaza ulcers abantu abasinga babadde tebakimanyi okulya ng'onywekereza era edda abaakulira mu maka nga galimu empisa ekyo kyakubyanga n'abaana ku lujjuliro sooka omale okulya olyoka onywe naye osanga oli ecupa ya soda eri wali ali ku luwombo lwa nkoko alya bwanywa tagiwumuza ate abamu banywerako na bbiya abamu banywerako bbiya abamu banywerako walagi abamu banywerako mazzi ebintu ebyo nabyonywerako biyinza okuba nga birungi naye atuuka n'abinafuya ebisenge ebyo n'osanga nga bigenze bikola ki binafuwa mpola mpola ekijja okuviiramu okufuna peptic ulcers ensonga endala ereetera abantu okufuna obulwadde bwa ulcers okukozesa ennyo junk foods emmere eyambagirawo bansiikirayo chips wali n'enkoko bansiikirayo amagi ne sausage bandeetereyo bumpwankimpwanki nywere ku caayi ebintu ebyo buli omu abyagala okubirya era buli omu waliwo akaseera wootuuka ng'obyoya kaabenza akunnyonnyola nsobola okufunayo olunaku n'embiryako oli ayinza okugamba dokita gwe tobikwatirako ddala
naye obwolumu ne waliwo olinga bifuuse byakulya bya buli lunaku osanga oli ebimpwankimpwanki kyekyenkya n'ekyemisana abirya abamu bamala okulya full meal nabyo n'abigattirako obasanga mu arcades ezo basanga mu butale basanga buli wamu nga yendya nosanga nga agamba ulcers doctors nzita ulcers anfukira ulcers ekisinga ekirala okuleeta ulcers ye constipation jukira buli omala okukola ebintu ebyo byonna endya bw'emala okukyankalana ekiddamu olubuto lwo lutandika okwesiba n'oba nga olya onywa naye tofuluma olw'okuba by'olya si birungi tolyerako laffe ezo enva zaffe endiirwa tozirya tonywa mazzi gamala amazzi gano olina ganywa mu biseera eby'eddembe nga toli mu kulya n'onywayo ku mazzi ne gayamba okutotobaza ekyenda naye mwe mukikozesa nti amazzi ate mugalya munywa kyova tugamba sooka olye olyoka onywe oba sooka onywe olyoka olye oba sooka onywe olyoka olye naye mulimu abantu ababikolera awamu natuka ekiseera ng'akaaba constipation alya anywa naye amala ennaku 3 waliwo n'abamala wiiki waliwo yantuukiridde ejjozi n'agamba dokita nze simanyi nakumanya oba nkyali mulamu kubanze mala wiiki emu weeks 2 nga sifuluma ate ndya nenzikuta appetite ngiina nambuuza munina biwuka mu lubuto ngira kiki kirasose omugamba twetaaga otukebereko ku stomach acids tulabe embeera oli otya ne tumusindikako mu laboratory ne bamukebera bagenza okukebera nga acid amuli mu lubuto muyitirivu ekirala ng'alina nakavundira mungi mu lubuto eddagala drugs erikakkanya obulumi erya buli kaseera pain killers abantu zabafuukira pain killers wekyetetaagisa ne wekyetaagisiza abantu kati tebakyayagala kuwulira bulumi wantu wonna bw'akoowa n'afuna nakanyama bandeetereyo bw'afunamu okusanyalala n'afunamu numbness ne paralysis banfunye pain killer omugongo bwawulira nga gumubabuukiriddemu so oyinza okukola omugongo ne gukubabuukiriramu bwawulira omutwe nga gumulumye sooka ozuule ekikuleetera omubiri ogwo okwekyanga bwe gutyo bw'onaabeera ku pain killers ezo zijja kutuuka ekiseera zitandika okwokya olububi lw'ekyenda luli lwetwagambye oluyamba okutangira asidi obutookya bisenge bya byenda olububi olwo bwe bunaanafuwa kyojja okuddamu okufuna ojja tandika okufuna amabwa omuntu bw'atandika okufuna amabwa ga ulcers ago waliwo obubonero obw'enkukunala bingi ebireeta ulcers ebimu tetujja bikwatako kimu ku kimu naye nsinze bajjirayo ebisingira ddala okuleetera abantu okufuna ulcers nga mwe mulina akawuka kali kenayogeddeko aka H. pylori akava mu byokulya bino bye tutategese bulungi akava okuba nti omubiri gwaffe omanyi nti n'omubiri gwaffe guno bwe gunafuwa waliwo ekiseera gutuuka nga tegukyasobola kuba na busobozi bwerwanirira obuuka obusirikitu obwagulumba we bufunira amaanyi ne butandika ate okugusensera kanakawuka ka H. pylori akaagala nnyo omuntu alina olubuto olutakola bulungi abalina indigestion abalina ekizibu kya constipation abalina stomach bloat abamala galyalya nga buli kimu ekibasala mu maaso tebakyesonyiwa akawuka akakulya ku speed katula mu bisenge by'ekyenda munne katandika okikokota era otandika okufuna obubonero ulcers zino zaawukana obubonero linagamba naye ulcers za mukwano gwange nga yebwannyumiza zimuluma bulala ku zange ulcers za bika bya njawulo waliwo abalina ekika kya ulcers kye tuyita gastric ulcers oba stomach ulcers ezikwata mu nsawo eri gye twayogeddeko emmere mwetuukira ne wabaawo abakwatibwa ekika kya ulcers kye tuyita esophageal ulcers ezikwata ku mudumo guno oguyingiza emmere okuva mu kamwa ne wabaawo n'abalina ze tuyita duodenal stomach pain aba ne dull pain abamu babeera ne severe pain bw'aba nga yakateeka ekyokulya mu lubuto abamu oluusi bw'aba nga tannalya olubuto lutandika omuluma nga olwazizza omusango ne bw'amala okuteekayo ekyokulya ng'atereera era oyinza okulaba nga yenyoola n'ogamba bannange omuntu ono taatufeeko wano naye bwe wafunayo ekyokulya munnange ebyabadde yenyoola ogenda okulaba nga ng'atereera abamu ne batandika bw'aba tannalya ng'aluma omutwe buli lw'otandika okulaba ng'oluma omutwe omubiri gukuggwamu nnyo amaanyi ofuna fatigue manya nti olina peptic ulcers ekirala abantu abamu batandika okufuna kye tuyita acid reflux disorder okufuna kye tuyita heartburn ekikeeto natandika okuwulya bw'aba nga ataddeyo ekyokulya ebijanjaalo amagi amatooke
lumonde emmere ekikabo ekityo buli wagituuza mu lubuto emmere eyo simbi yo ekulabulabulabuzi nti wootutadde wakyamu era abantu abamu babimanyi n'okugamba nze amatooke nagavaako alibangazeeko alirabangazeeko nava ku bijanjaalo okubivaako si ye solution wabula jjanjaba ekikugaana okulya ebintu ebyo ne bitakukosa. Weewaawo oli ku BBS Telefine programu emmere eddagala ndine Dr. Richard Senjobe owa Biva Organic and Natural Health Products. Dr. tuyina eddakiika nga 4 naye mu Biva Organic Alusa muzanganga. Mu Biva Organic and Natural Products endwadde ze tusinga okukolako era ne ziwona mu bbanga ttono bwe bulwadde bwa peptic ulcers. Abalina gastric ulcers, abalina duodenum ulcers, abalina acid reflux disorders, tujjanjaba ulcers ezo ne ziwona. Lwaki ffe tuzuula biki ebireeta ulcers ne tutajjanjaba kabonero. Bantu bangi babeera n'obulwadde bwa ulcers babeera ku antacids. Eddagala eryo lye banywa syrups ezikakkanya ekikeeto, ezikakkanya okulumwa olubuto, n'amira y'empeke ezo kits ze bamira ezikakkanya. Buli lwamira kakkana naye obulwadde tebukola ki tebuvaawo. Olw'okuba omuntu oyo bonaamuwa obuwa eddagala nga tomuwadde precautions, tomubuulidde do's and don'ts, ajja kusigala mu mbeera y'emu. Kyova olaba oli akubuuza n'agamba naye waliwo omuntu atalina ulcers ng'akikubuuzanga musawo n'omugamba ekisoboka era bangi tebaziina. N'akubuuza naye olowooza ulcers ziwona nga tunywedde madagala naye nga kyakubuuza ekibuuzo kye mumbuuzayo ekituufu naye lwakulaba ye endowooza ye mulaga nti tekisoboka naye nga olaba nti kikola ki kisoboka embeera eyo okugivaamu. Olw'ensonga buli gwatuukirira bwamugamba nyina ulcers amugamba ecupa yino ogenda kunywa eno onywe n'eno onywe n'eno. Bw'atuukamu agenza okugula eddagala wonna ulcers ezikuluma zitya bwe ziti ogenda kukozesa eno n'eno tambula ogende. Ekyo tekimala kye tuyita obujjanjabi. Omuntu nabagamba ebitundu 70% gwe wejjanjaba. Ffe abasawo tukola 30% okuwonako ne kubeera complete. Kikola kitya? Gw'omanya bw'olumizibwa, gw'omanya obulwadde bwatandika, gwe tubuulira do's and don'ts era gwaziteeka mu nkola. Si nze musawo, buli lwe mbikugamba n'obikola bulungi, buli lw'ompuliriza n'oteeka mu nkola kyangu nnyo okutereera. Naye buli lwe mbikugamba n'owuliriza buwuliriza n'ogamba kaale naye kanywa eddagala amateeka sijja gasobola, osobola okulinywa ne litakuyamba. Olw'okuba w'oliteeka wakyamu ne by'okola bikyamu. Kireetera abantu bangi ssebo obutawona ekyo. Naye ng'abantu be tunnyonnyola bino bye twogera ne tubawona eddagala tumanye eryaffe ettuufu nti lijja bayamba mu bbanga lya mwezi gumu omuntu oyo aba amaze okuwona obulwadde bwa ulcers nga tebukyamusumbuwa. Ulcers ziruma omuntu n'afuna kye tuyita malabsorption eriddaaka ate nga buwunya bubi nnyo. Omuntu agenda n'aba mu taxi n'alinnya katima taxi yonna n'agitta. Ne bagamba ani abadde wano. Buli omu n'olaba nga asattire emimwa bagiteeka bweru. Nemalayo naye olwakadde ndowooza mbawaddeko ebintu by'osobola okutandikirako okwekuba mu ttooki. Naye ky'obumanyi obulwadde bwa ulcers buwona ate osobola okubwetangira ggwe atalina bufuna n'otabufuna kasooteeka mu nkola bye nkubuulidde.